iPad osanga abantu bazizunza banangali awana aginkolera ate mu Uganda tetubuuza nti oyina empapula kasooka nti manyi ogikolanga nti yiino kati bannayuganda amagezi agabajjula bayigira ku byaffe byennyini ogenda okulaba the sudden nga oli waliwo akanika laptop ng'omutwalira eyiyo ng'anyiganyiga paka lweddawo. Bannayuganda mwekubireko mu ngalo muyina talanta. Munnayuganda akuddizaawo essimu ng'essimu yakajja gwe neekufaako n'ogenda ku luumu oba ku Iriamu n'ovaayo ng'essimu ekola. Kati egyo gye bayita emirimu by the way. Kiri njagala tukijjukire nga nti biri ebisigadde babiyita employment. Bakuyita kukozesebwa. Naye omulimu kwe kukwata omwana we yenkana bw'ati ne mubeera naye ng'okola laptop ng'okanika iPad ng'okanika TV ne mubeera n'omwana ono omwana n'amanya omulimu ogwa famire mbeegalidde nnyo ba accountant mubeeko emirimu gya famire ensi eri mu kubabuzaabuza nti ebyobufuzi gunaabeera mulimu omuntu ajja n'atulimbalima ne tumuwa akalulu n'agenda mu palamenti naye bw'amala n'avaayo ayavuwalira ddala n'okubula n'abula mu bantu so nga singa we yabeerera mu palamenti yayiga okukanika. Olira bwe museka enseko zammwe sizitegedde enseko zammwe zigwa mu kategole ki ku kiina muli ku kisi kitegedde bulungi.